Okay, ekiri mu district ye Kalangala kitokota si kisaanikire. Ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno bannakalangala bagenda kukkirira mu kabox okulonda omubaka omukyala agenda obakiikirira mu kisanja kino nga bajjuza ekifo ekyalimu omugenzi Helen Nakimuli. Okusinziira ku genfuna ekiri ku ground ye Kalangala kitokota si kisaanikire. Aba NUP oluvannyuma lw'okulonda muganda w'omugenzi Nampala Irene okubanga yagenda bakwatira bendera akalulu mu district ye Kalangala Nampala yakongedde mu giya. Omu ku propaganda abadde nga atambula okumala ebbanga nga bagamba mbu Nampala tasobola bakulembera ng'atambuzibwa aba NRM mu Nampala omusisi w'ebindaazi tasobola kubanga abakulembera. Nawo NUP kyekibiina kyemmanyi nti buli kintu ky'obaleeta obanga ozze kubalwanyisa ekyokulwanyisa ky'oba okozesezza n'okibakubisa oba allegations z'obassaako always bazikozesa ate okufunamu ekirungi. Abantu b'e Kalangala ennaku zino kati tewali kisinga kutambula mu district y'e Kalangala nga kintu kye bayita lindaazi. Abaana amandaazi bageesibanga earring, bageesibanga necklace, batambula bakutte mandaazi. Nampala buli watuuka bamugamba sooka otusikiremu ku mandaazi. Kyekyo bakasolo abakulembedde campaign e Kalangala kye babadde bakulembeza kye bagenda okukozesa okulwanisa Nampala. I just love the way National Platform is organized this time round mweno by election. NUP egeze mu by election yeno nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi tali mu ggwanga Uganda, nga vice we mu kitundu kye tugenda olonderamu Muwanga Kivumbi ali mu Komera. So they have tried to mobilize and of course allocated each and every person. Nalabyeko Namugga yagenze, buli mubaka agenzeeyo, n'abo ababaka abaali baagwa be bataalangirira nabo bagenze okukubira omukyalo n'akalulu. Ekimukubiraga nti National Unity Platform ekyali kitole, in fact eri bumu n'okusinga kye twali tulowooza. I'm so happy kinsanyusiza olunaku olwaleero. Omu ku bagenzeeyo ndabye Honorable Nalukoola agenzeeyo, ndabye omukyalo ow'emukono naye agenzeeyo, and of course abantu b'e Kalangala bali so happy. Okusinziira ku survey gye nkoze ekimu oba nkyogere ntya bannaye, NRM emikisa gy'owangula akalulu k'e Kalangala ku 10 balabika balinako 10%. NUP ina 9. Ekiyinza okuwangusa NRM biri ebintu bibiri nga babbya akalulu. Ekimu ku bitasoboka ekigenda oba ekizibu, kano kalulu ka muntu wa NUP yafudde, balinamu n'obusungu. Ekyokubiri, akalulu kaneeno singa kabadde kalonderwa bakyala bokka e Kalangala, njagala ompulirize bulungi, akalulu kaneeno singa kabadde kalonderwa bakyala bokka e Kalangala, NRM ebadde esobola okkayiiya. Naye obuzibu bwajjanga abantu b'e Kalangala bonna balonda because omuvubuka jagamba nze nnondera maama wange, nze nnonda because I have a mother, I want her to be represented. Buli omu alonda akalulu kaneeno. Kati awe wali obuzibu. W'otunuulira campaign z'omukyala Nampala n'ozikomparinga ne campaign za Aida owa NRM, mu butuufu olabira ddala nga akalulu baawuuse buva. Ekiri e Kalangala Mukama Katonda yasinga omanya. Now njagala nkulage one of the moments esinza okukatchinga my attention nga Honorable Nalukoola awenje afeffetta akalulu yatuuse ku ground, akalulu akanoonya nju ku nju. Now this is what is happening in Kalangala. Katukomewo after this. Yenze Ruyimbazi Nalukoola nze ndiweka wempeeyo, ndi member wa parliament weka wempe. Naye kitukoze bulungi okubanga tuzze okunoonya akalulu ka mukyala Nampala, naawe tetukulaba. Weebala okwagala ensi yo.
tukiraba embeera mwokolera si nnyangu naye okimanyi nti abato beetaaga okusoma n'otuula wano n'osalawo okubanga obasomesa kwe kuyaayaana okwo kwe tulina nga tuyita buli eri omuvubuka omuto ajja ayambe so si abakadde nga Museveni tetukyasobola batuma mirimu gwe wamwe bajjajjaawo gw'olina okulabirira ate gw'otuma akwasa enku mwebale okukola kyakulabirako kirungi eri abantu abato b'ensi eno baveeyo bayambe abato tusobole okuzimba Uganda ebeerewo mwebale nnyo kandeke ne honorable Abadde oyo naye yakuba. Alright, oyo Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola y'omu ku babadde ku ground leero. Ekibiina kyatudde ne kidesignatinga nti olunaku olwaleero ono yagenda okubeerayo n'ono, olunaku luli basindikayo ababaka basatu bonna balina otuuka ku ground. Ekibiina kyatuula ne kironda komiti ng'ekulembera omukyala Betty Namboze Bakireke abagenda okumaninga akalulu kano okulaba nga tukajjayo. Now, ekimu ku bizibu bannayuganda bye tubadde tufacinga is ignorance. Naye I'm so glad abantu b'e Kalangala, they are not ignorant as we thought. I have seen a gentleman called Honorable Aruna Kasolo nga ali mu kulimba abantu b'e Kalangala ng'ensi ewulira, ng'ensi eraba bweti. Era gwe ssebo oba nnyaba ndaba nkakiddwa okunoonya kiriipu eno ne ŋŋamba ŋŋenda giraga abaana ku mukutu balabe ekintu kye mbadde ntegeeza ebbanga lyonna. These people abasinga balowooza nti bannayuganda tebategeera. Njagala oliye statement Kasolo gy'akoze wabadde Kalangala ng'agezaako okunoonyeza wa NRM munne akalulu barizootinze ku kulimba nga n'omuntu nga misana tukutuku. Kasolo ayogedde bw'ati, wuliriza. Sigenda kuva muno nga tetuwangudde kaki abantu baffe saagala munyigire gavumenti. Ekidyeri ekyo mukiraba kyani ani ateekamu amafuta kati goba onyigira gavumenti singa gavumenti eyesalawo nekunyigira negamba kyafuddemu okola oti obuukawo n'olwekyo njagala kubategeeza gavumenti yeyina obuyinza okubakulaakulanya. Gavumenti ye muzadde waffe, omuzadde tebamunyiigira, omuzadde tebamwegasaako. Muntegedde bulungi ekyo byakubategeeza. Kyemaliriza nakyo sigenda kuva muno nga tetuwangudde kaki abantu baffe saagala munyigire gavumenti. Ekidyeri ekyo mukiraba kyani ani ateekamu amafuta kati goba onyigira gavumenti singa gavumenti eyesalawo nekunyigira negamba kyafuddemu okola oti obuukawo. Mu bigambo bya Kasolo ng'agezaako nnoonya akalulu asanze bannakalangala Samuel mu katawuni akamu n'agezaako balaga ekidyeri ekibadde aside. Kasolo n'abagamba ekidyeri ekyo kyani k'abantu kya gavumenti, naye njagala otunulire abantu babadde ayogera nabo ng'oyo akutte ekipande amuli okumpi mutamiivu, ekitegeeza nti alina akatundu kabaddemu nga bambi abalimu tebamanyi kituufu. Gwe munnayuganda ndaba alaba vidiyo eno, bye bino bannabyabufuzi bye bazze nga bakola nga batuwuddisa, batusiruwaza, batulimbalimba. Yoweri Kaguta Museveni takwatangako ku ssente ye mu nsawo ye, n'agenda n'agula ekidyeri. Ekidyeri ekyo kigulibwa mu ssente y'omusolo gwe munnakalangala gy'osasula. Era oba olonze Museveni oba tomulonze oba olina okikozesa. In fact naaga amafuta agateekebwamu ekyo ekidyeri si kya bwereere, bannakalangala bakisasulira.
So okuwuddisibwa kungi nnyo Kalangala, naye ate abaana ba NUP bo bagamba tuli gumite, batambula kizinga ku kizinga okuva lwe baggulawo okutandika onnoonya akalulu. Abaana bazunze Kalangala bagimazeeko. Na gavumenti I just loved the way National Unity Platform gyekuttemu akalulu kaneno. Kana akalulu kazze mu kaseera akabi ennyo, akaseera nga pulezidenti w'ekibiina tali mu ggwanga. Akalulu kano kazze mu kaseera nga vice president we in charge of Buganda Muwanga Kivumbi ali mu kkomera, naye abasajja abagezezzaako okumaaninga akalulu kaneno mu mbeera yonna, and trust me, kitokota si kisaanikire Kalangala. Only God knows. Ennaku z'omwezi nga 24 bagenda kubanga balonda. Olwaleero ba election y'ekikuube balonze. Mu ddakiika ntono nnyo tusuubira okumanya ani awangudde n'embeera nga bw'eri, newankubadde nga turn up ebadde ntono. Mubeere bulungi.